program alipoota namutayika ko tutambulira nga tubako ensonga gye tutunuulira ne tusobola okuba nga tugikunnyonnyola bulungi nnyo ebintu n'osobola okubitegeera obulungi ddala. Njagala okuba nga mbabuuzaako yonna gye muli bali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga muwuliriza Power FM ate nammwe abatuwuliriza nga musinziira mu mawanga agatali gamu nga musinziira ku mikutu gyaffe ku YouTube channel yaffe Power FM News ate ne Facebook channel yaffe Power FM Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga nnyingi nnyo nga bwe zitambudde wiiki eno wano mu Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza wamu tuzibagamba era nga tuzibatuusaako. Kati olunaku lwaleero zizze n'ensonga emu gye ngenda okuba nga ntambulirako mbeere nga ngikunnyonnyola bulungi nnyo ddala. Tugenda okutambulira wa olwaleero? Olwaleero tugenda kuba nga tutambulirako ate wali mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa ng'eno ye wali olukuŋŋaana olw'amawanga agasoba 50 agakola olukalu luno olw'omuddugavu Africa. Olukuŋŋaana luno olw'omukago ogwa Africa ogumanyiddwa nga African Union olwotuziddwa lwatandise olunaku olw'eggulo ate nga lukomekkerezebwa lunaku lwaleero wali mu ggwanga erya Ethiopia lwetabiddwamu abakulembeze b'amawanga agatali gamu abali wansi w'omukago guno ogwa African Union. Tugenda okuba nga tutambulira awo olunaku olwaleero okuba torch mu lukuŋŋaana olw'omulundi guno engeri ate gye lutambulamu. Nkugaye tugenda kutambulira wali mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa. Mu lukuŋŋaana luno olwatandise oba olwagguddwawo olunaku olw'eggulo olwa omukago guno gwa African Union. Nsonga ki abakulembeze ze basinze okuba nga bagenda kusimbako essira? Nsonga ki ze batunuulidde nnyo okubeera nga bateesaako mu mbeera efaananako bw'etyo? Kubanga bw'otunuulira buli lukuŋŋaana bwe lubeerayo wabeerawo ensonga ez'essalira eziba zitunuuliddwa. Ku mulundi guno batunuulidde ensonga eziwera ddala 8 oba 8 priorities ze basimbyeko essira era ze bali mu kubaganyako ebirowoozo ze balina okuvaayo nazo ne resolution ng'abakulembeze ku ssemazinga wa Africa yonna okutwaliza awamu. Ng'ensonga ezo ze balina okuba nga ate bafulumizaako ebiragiro ebimu oba ne resolutions ezitali zimu okusobola okuba nga ate okusobola okulaba nga amawanga aga Africa agatebenkera bulungi ddala. Ensonga zonna ze batera okubaganyako ebirowoozo bazeesigamya nnyo ku objectives oba ebigendererwa ebyatandisaawo omukago guno ogwa African Union. Njagala okutegeeza gwe omuwuliriza wa Power FM nti omukago guno ogwa African Union gukolebwa amawanga agawera ddala 55. Gukolebwa amawanga agawera ddala 55 naye ng'olunaku olwaleero gali mawanga 54 naye nga bw'otunulira Africa yonna as a whole Africa yonna ekolebwa amawanga 55 naye nga agali wansi mu mukago guno gwa African Union gali 54. Nja kubulira eggwanga ery'obusconding okubeera wansi w'omukago guno gwa African Union eggwanga ki? Era nga jjukira nti omukago guno gwa African Union gwabangibwawo mu kye tuyita Sati Declaration mu lukuŋŋaana olwatuula mu kibuga Sati wali mu ggwanga erya Libya mu mwaka gwali gwa 1999 omwezi gwali gwa 9. Era olunaku olwo jjukira nti olukuŋŋaana olwo lwakubirizibwa omugenzi kati omugenzi Kanominyalo El Gaddafi eyali akulembera eggwanga eryo erya Libya olwatuula mu kibuga Sati. Era nga Gaddafi jjukira nti yali musaale nnyo okubeera nga akoowoola bakulembeze banene okubateekamu omutima ogwo nti twetaaga okuba nga tubaako kye tuteekawo tulina omukago ogutugatta awamu nga twagala kubanga ye ekigendererwa kye kyali kyakuformingawo United States of Africa. Kati nga bwolaba walina United States of America USA nga ye gwe mukago gwayagala gubeere nga gutondebwawo. Naye bagamba katutandike na guno era bakola gye bayita Sati Declaration mu kibuga Sati mu mwaka ogwa 1999 mu mwezi gwali gwa 9 ng'ennaku z'omwezi 9. Sati Declaration eyo ye yatandise kwe beesigamya ne batandikawo African Union oba omukago ogwo gwa AU. Era African Union eno netandikibwawo mu butereevu yalangirirwa oba yatandikibwawo okutandika okubeera function oba okutandika okubanga ekola ng'ennaku z'omwezi zali 26 omwezi gwali gwa 5 omwaka ogw'2021 wali mu kibuga Addis Ababa mu ggwanga erya Ethiopia.
era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga 2022 omukago guno gwa African Union ne gulangirirwa ne gutongozebwa mu butongole wali mu kibuga Durban mu ggwanga erya South Africa gye gwatongozebwa. Omukago guno ogwa African Union gwe gwadda mu bigere eby'omukago ogwasookawo ogwali gumanyiddwa nga Organization of African Unity oba OAU. Mwabajjukira ebyafaayo twasomera mu myaka egya 1999 nga tubogera ku mukago guno gwa OAU, Organization of African Unity. Jjukira nti OAU yo yatandikibwawo nnaku z'omwezi zaali 25 mwezi gwali gwa kutaano omwaka ogwali 1993 wali mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa, era nga mu kiseera ekyo omukago ogwo ogwa OAU gwatandika n'amawanga 32 gokka ge gaali ga signatory agateeka omukono okutandikawo ate omukago ogwo. Kaakati ogwa OAU gwobo gugibwawo mu mwezi gwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwaka ogw'2022 olwo ne balyoka batongoza omukago guli ogwa African Union ne gutandika okukola obulungi ddala, era nga bagutongoza kati waliwo ebintu ebimu ebyateekebwa ebyateekebwawo mu mukago guno ogwa African Union ebitaaliwo mu mukago guli ogwa OAU, nti guno gwali broad, gwali munene, ne wabaawo ne commissions oba obukiiko obulala obw'enjawulo obwateekebwawo mu mukago guno okusobola okulaba nti bakola ku nsonga ezitali zimu ez'enjawulo. Era mukago guno gwa OAU tebaalinamu African Union Commission, kati ate wano mu AU oba African Union ne babangawo akakiiko kano aka African Union Commission, kakiiko akakulu akafuga omukago guno, era nga kekatuula wali mu kibuga Addis Ababa mu ggwanga ate erya Ethiopia awali ekitebe eky'omukago guno ogwa OAU. Bw'otunuulira omukago guno ogwa OAU amawanga gonna ga signatory agalimu gakola, bw'otunira ku population ey'ensi yonna oba ku bungi bw'abantu obw'ensi yonna, omukago guno gwokka gulimu abantu akawumbi kamu n'obukadde 300 awo, akawumbi kamu n'obukadde nga 300, era nga gutudde ku million kilometers eziwera ddala 30 bw'ogattagatta amawanga ago gonna 54 genkugambye, kati ezibeeranga mu square miles million nga 12 zonna awamu bw'ozitunuulira ennyo ng'otaddeko ne ku mazzi, ku lukalu wamu n'awalala. Mu mukago guno kyatongozebwa ennimi eziba zirina okuba nga zikozesebwa mulimu olulimi Oluwarabu lwatongozebwa lukozesebwa mu mukago guno ogwa African Union, era ne mu nteeseganya ziba zigenda mu maaso lwe lumu ku lulimi lwe bakozesa. Olulimi Olungereza nalwo lwakakasibwa, olulimi Olufalansa, olulimi Oluportuguese, Oluspaana kwoteeka n'Oluswayiri, era zennimi ezakakasibwa zentongole ezikozesebwa mu mukago guno. Era omuntu alina kwogera either Luwarabu, Oluzungu, Lufalansa, Luportuguese, Luspanish oba Luswayiri bw'abanga ateesa omukulembeze yenna. Zennimi ezo ezakkirizibwa omukaaga ezikozesebwa mu mukago guno ogwa African Union, era ze bali mu kukozesa ate olunaku olwaleero mu nteesa zino ezigenda mu maaso. Nti kuba Oluwarabu luno lukozesebwa nnyo amawanga mangi, ate nga jjukira aba Arabs bwe bajja mu mawanga ga Africa be basookera ddala mu mawanga ga Africa, wakati mu kusomesa eddiini yaabwe basomesezaamu olulimi Oluwarabu, kati lwogerwa amawanga mangi agagwa mu mukago guno, kyeva olaba nti lukozesebwa. English oba Oluzungu nayo ne lukozesebwa olukubeera nti amawanga g'abazungu mangi agacolonizing aga Africa ne gateekayo olulimi lwago Oluzungu, including Uganda, nti official language gye tukozesa wano mu ggwanga erya Uganda. French naye akozesebwa, nti Bufalansa nayo yacolonizing amawanga mangi mu Africa ne batwalayo Olufalansa, era waliwo amawanga nga yo basoma Lufalansa tebasoma Luzungu, era nga abaana boogera Lufalansa. Genda Congo balukozesa, genda Rwanda balukozesa, n'amawanga amalala agacolonizingibwa Bufalansa. Portuguese balukozesa kubanga n'Abaportugal nabo baali nnyo bangi nnyo wano ku semazinga wa Africa, bacolonizinga amawanga mangi ge bateekamu olulimi lwabwe, kyeva olaba nti lukozesebwa. Ne Spain kyekimu, ate kwoteeka n'Oluswayiri nalwo kyekimu.
ebimu ku bigendererwa lwaki omukago guno gwatandikibwawo oba objectives bye baali batunuulidde kwe kulaba nti wabeerawo kye tuyita achieving greater unity and solidarity between African countries and African nations, okuteekawo obumu mu mawanga gano gonna aga Africa. Yensonga lwaki omukago guno gwatandikibwawo, byemu ku ebyo bye baali batunuulidde omukago guno okutandikibwawo. Objective endala gye baateekawo okutandikawo omukago guno waliwo kye tuyita to defend the sovereignty oba territorial integrity and independence of member states, okukuuma sovereignty, okukuuma okubeerawo oba obwa independence, obwetwaze obw'amawanga n'okukuuma territorial ensalo zonna ez'amawanga agali wansi mu mukago guno oba ga member states. Kyeva olaba nti baatandikawo n'eggye erya African Union peacekeeping force, nti weereri nti wabaawo nga member state ali under attack, eggye eryo mulimu akawaayiro mu declaration ene ya African Union akawa obuyinza eggye lino okubeera deployed okugenda okukuuma sovereignty ey'eggwanga eryo oba territories ez'eggwanga eryo. Kawuli kasita abeera nti member mu mukago guno ogwa African Union era nga signatory mu mukago guno ogwa African Union, asobola okugenda n'abeera ng'afuna defense oba ng'afuna okukuumibwa okuva mu ggye lino ery'omukago ogwa African Union. Bw'otunuulira amawanga mangi agasinga obungi gayingira mu mukago guno mu myaka gy'enkaaga. Kawuli bwe nagambye gwatandikibwa mu mwaka ogw'1963 nga omugenzi Gaddafi ataddewaawo amaanyi okulaba nga amawanga ga Africa nago gabaako engeri gye geekuŋŋaanya, nga bawa ekyokulabirako nti mulaba Abamerika basajja b'amaanyi olw'okubeera nti bakolera wamu. Baateekawo omukago ogwa NATO guugwo gw'amaanyi gye guli, emikago emirala giteereddwawo nagyo gy'amaanyi gye giri, European Union gyeri. Kati ffe Abafirika kiki ekitugatta awamu ekiyinza okuggyayo eddoboozi erimu? Era agamu ku mawanga agasooka okuba nga geegatta mu mukago guno ogwa African Union olwo ng'ekyali AU wali bo tebaguvangamu. Ya Republic of Burundi yayingira nga 25 Ogwokutaano 63, kuteeka Cameroon nayo lunaku lwe lumu mu 63 nga 25 Ogwokutaano, Central African Republic gegemu kugasooka okwewandiisa okubeera member mu mukago guno, Chad, Congo Republic bonna ba 25 Ogwokutaano 63, DR Congo eno Democratic Republic of Congo nayo ya mwezi gwa kutaano mu mwaka 1963. Equatorial Guinea eyo yayingira mu mukago guno mu mwaka gwali gwa 1968 mwezi gwali gwa 10. Gaboni naye yayingira 25 Ogwokutaano 63. Waliwo eggwanga limanyiddwa nga Sao Tome and Principe. Sao Tome and Principe eyo yayingira mu mukago guno mu mwaka gwali gwa 1975. Ge mawanga agasangibwa mu Central Africa agali mu mukago guno ogwa African Union oba ogwa OAU nga bwe gwali guyitibwa mu biseera ebyo. Kate bw'otunulirako ku mawanga ga Eastern Africa agali mu mukago guno, Comoros yayingira mu 75, Djibouti yayingira mu 77, Eritrea neyingira mu 93, Ethiopia neyingira mu 63, Kenya yayingira omukago guno mu 63 gwatandikibwawo nga 25 Ogwokutaano, Madagascar nayo ya 63, Mauritius nayo ya 68, Rwanda nayo ya 63 yayingirira mu AU, Seychelles Island ya 76, abotunulira Somalia ya 63, South Sudan yayingira 2011. Wano juzi lwe yabangibwawo lwe yatandikibwawo eggwanga lyatandikibwawo erya South Sudan mu 2011. Sudani eri yekatuo yo yayiguyingira mu 63, Tanzania 63, ne Uganda nayo yayingira mu mukago guno gwa African Union oba yafuuka signatory mu mukago guno, nga olwo tuteeka omukono ku SAT declaration eyankaga mu 3. Na Uganda nayo yayingirira mu mwaka ogwa 1963 mwezi gwa kutaano. Mawanga ga Northern Africa agayingira gali mu mukago guno, Algeria yayingira 63,
Egypt neyingira 63, Libya nayo ya 63, Mauritania nayo ya 63, Morocco yayingira 63 nemala ne withdrawing ngemaze okuba ate nga yegatta mu mukago omulala ogwa Western Sahel naye ate mu mwezi ogwa January omwaka 2017 wano juzi Morocco nekomawo neddamu nebeera signatory mu mukago guno ogwa African Union. Waliwo eggwanga limanyiddwa nga Sahrawi Arab Democratic Republic yayingira mukago guno mu 82, ate ne Tunisia mu 63 ge mawanga aga Northern Africa agali mukago guno gwa African Union. Bw'otunuulira aga Southern Africa bwetugendako wansi mu Southern Africa, Angola yegatta ku African Union mu mwaka gwa 1975, Botswana mu 66, Eswatini ebadde yalimanyiddwa nga Swaziland bagikyusa erinnya kati Eswatini, Kingdom of Eswatini yayingira mu mukago guno mu 68, Lesotho mu 66, Malawi mu 64, Mozambique mu 75, Namibia mu 19, South Africa mu 1994. Walinga apartheid policy ewedde nga bamaze okulwanyisa abazungu mu apartheid war eyaliyo yayingira mu mukago guno. Zambia mu 64, Zimbabwe mu mwaka gwali 1908. Zimbabwe nayo yalwawo okuyingira mu mukago guno nga Robert Mugabe yali oboolya yalina engeri gye yalitayanirizzaamu kirowoozo ekyo ekyokuteekawo omukago bwe gutyo, naye leeta mu mwaka gwa 8 nakkiriza ne bagwegattako. Kale bw'ogenda mu mawanga ga West Africa agasinze okubeera ate mu mukago guno oba okuyingira mu mukago agasooka okuyingira mu mukago guno amawanga kwe kuli eggwanga nga Benin yayingira 63, Burkina Faso nayo ya 63, Cape Verde nayo ya 75, Cote d'Ivoire oba Ivory Coast nayo ya 63, Gambia ya 65, Ghana 63, Guinea 63, Guinea Bissau 73, Liberia ya 63, Mali 63, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone ne Togo ezo zonna zayingira mu mukago guno mu mwaka gwali 1963. Abegega amawanga bamemba ab'omukago guno gwa African Union nga bawulidde naye nga buli omu yayingira mu kiseera kikyewo naye nga agasinga obungi gatandika okubanga ate gabeera gasignatory mu mukago guno gwa African Union omwaka gwali 1963 nga gwakatandikibwawo wali nga guyitibwa OAU, Organization of African Unity, nati gunaba kukyusibwa kutuumibwa AU oba African Union wano juzi mu mwaka ogw'2021. Kuba tochi mu mukago guno gwa African Union wakati nga abakulembeze b'amawanga ga Africa batudde wali mu ggwanga erya Ethiopia okubaako ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo mu 2023 AU Summit ey'omwaka guno. Olwo nampereza ekibuuzo alabika student bale kuweereza nze mbuuza yongera nnyinyonnyole ku byafaayo by'omukago ogwo baatugamba waliwo ogwatandikira e Ghana ate ogambye guno gwatandikira Ethiopia. Okay. Gundi yemu ekirowoozo ekyokutandikawo African Union oba Organization of African Union kyatandikira mu Accra mu ggwanga erya Ghana. Waliyo ensisinkano y'abakulembeze yaliwo okuva ng'ennaku z'omwezi 15 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi gwali gwa 4 mu mwaka ogwali 1958. Ensisinkano eno bagituuma First Congress of the Independence African Countries oba African States. First Congress of Independence African States ye Congress oba lwe lukuŋŋaano olwasookera ddala olw'amawanga ga Africa agaalina obwetwaze agaali gamaze okufuna obwetwaze ag'enjawulo. Jjukira mu biseera otugenda okutuuka mu mwaka ogwa 1958 ng'amawanga agawerako gamaze okufuna obwetwaze. Kubanga jjukira nti amawanga nga Ghana
ge gatandikiriza mpola mpola okusindiikiriza abazungu. Mujjukira abasajja bankwama enkuruma ne basindiikiriza abazungu, era ge gamu ku ago agaafuna independence mu myaka egy'ataano. Katugenda okutuuka mu mwaka ogwa 1958 ng'atilisa amawanga agasinga obungi gafunye obwetwaze. Kati abakulembeze ab'amawanga agaali gafunye obwetwaze ne bakuŋŋaana, baali baagala kuteekawo kye bayita Africa Day, nga baagala kuteekawo gye bayita Africa Day, olunaku olw'okujjukirirako okununula ensi zaabwe eza Africa okuva mu mikono egy'abadikiteeta abaali abagwira oba abazungu, n'okuteekawo enteekateeka ez'Abafirika okwegatta awamu, okukwataganira awamu. Kati okujaguza n'okwekulisa abazungu abaali bamaamidde Africa, ekyo bakyesigamye ku Africa Day, nti wabeerewo olunaku amawanga ga Africa wabeerewo okujaguza mu Africa yonna nga twekulisa okuva mu bufuzi bw'amatwale. Africa Day mu lukuŋŋaana olwo olw'eggana 1958. Kaakati bagenda okulaba nga mulimu akawaayiro akalala ke balina okuteekamu, nga si kujaguza bujaguza na kwekulisa, naye walina okubeerawo unity wakati w'amawanga ga Africa agaali gamaze okufuna obwetwaze. Kati nga unity eyo oba obumu obwo bujja kuyamba amawanga gano okubeera nti abazungu tebakomawo ate ne baddamu ne bagafuga omulundi omulala. Kati mu unity weba forming oba webakolera Organization of African Unity, let us be united. Yes, let us celebrate the Africa Day. Naye ate amidst that we have to be united okusobola okulabika nti tukolera wamu ng'Abafirika fe abafunye obwetwaze, tusobole okuba nga twetakkuluzaako abazungu abo. Kobalaba nabe ewaabwe bakolera wamu, bali united. Wajjira idea eya organization, let us organize ourselves as Africans in unity, Organization of African Unity. Idea wejjira kati eteekebwa mu nkola okugitandikirawo ddala mu mwaka gwa 1963 mu mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 25 wali Addis Ababa gye baatuula. Eno nga bamaze okutuula Accra, Ghana mu 58 ne basigala nga bazimba enteekateeka ey'okuzimba omukago ogugatta awamu amawanga ga Africa, nga si kujaguza bujaguza Africa Day, naye wabeerewo ebigatta awamu. Idea yo Organization of African Unity we yajjira kati etandikira Addis Ababa mu mwaka gwa 1963. Era jjukira ne mu mwaka gwa 1981 baateekawo gye baatuma African Economic Community. Eyo yali ya mu 81 okusobola okulaba butya bwe tuyinza okwerwanako mu byenfuna. Naye n'okuleeta African Economic Unity waliwo mu mwaka ogwa 1981 waliwo okwemulugunya nti OAU eganya okukola. Kati katule ne balyoka batandikawo AEC, African Economic Community mu 81 nga baga nti OAU yali ekoze kitono nnyo okukuuma eddembe ly'obuntu n'okukuuma obwa independence oba obwetwaze obw'amawanga ga Africa okuva ku bakulembeze bannakigwanyizi. Actually mu kiseera ekyo mu 81 okutandikawo AEC, African Economic Community, abajoomamu omutwe mu kugitandikawo baga nti Africa yali emaamiddwa mu kiseera ekyo ng'emaamiddwa gye baatuuma Club of Dictators, naye ng'omukago guno ogwa OAU teguyinaawo kyamaanyi kye gukola, nga gutudde butuuzi. Mu 81 ne batandikawo omukago guno, naye nga OAU esigaddewo ng'ekyakola. Naye okuva mu mwaka ogwo ogwa 1981 kano Muammar Gaddafi yali apreachinga enjiri eya unity, eyakulaba nti Africa, amawanga ga Africa gonna geekolamu ekitole ne gabeera nga galina omukago ogugagatta nga gakolera wamu nga bw'olaba America bwekola.
nga bwolaba abasajja aba Soviet Union bwe balinga bakola nga amawanga 15 gonna gali wansi wa USSR w'omukago ogwo oba ogwa Soviet Union ng'ogulaba g'amaanyi gajojo by'Amerika. Kati nga ne Africa okusobola okwetakkuluza ku bazungu obutagisaanyaawo n'obutagibuutikira walina okubeerawo okwegatta awamu. Yenjiri kano Muammar Gaddafi gye yalinga atambuza, era kye yakola kwe kulangirira kwe kuyita gundi eya Sirte Declaration, olukuŋŋaana olwatuula mu kibuga Sirte mu ggwanga erya Libya mu mwaka ogwa 1999 n'abagamba kaakati katulivayivinge OAU eno we baleeterawo African Union, ne baleeta African Union nga bamaze okuteekamu ebintu bingi ebitaali mu OAU bye baali batatunuulidde, kubanga mu OAU batunuulira unity yokka. Naye wano mu African Union ate ne bongeramu declarations nyingi ez'enjawulo ne commissions nyingi ez'enjawulo, era baateekawo ne gye bayita Consultative Act of the African Union eyali adopted wali mu kibuga Lusaka eky'eggwanga erya Zambia mu mwaka ogwa 2021. Naye nga jjukira ate mu 2000 basooka waliwo gye baatuuma Lome Declaration yatuula mu kibuga Lome mu mwaka ogwa 2000. Awo nanga bali mu kuzimba commissions n'ebintu ebyenjawulo ebinaatambuzibwa mu mukago guno. Wali OAU mu kugitandika mu 63 nga temulimu na kawaayiro kasobola kawa mawanga ga Africa buyinza okufoominga a joint peace keeping force okusobola okukuuma the sovereignty ey'amawanga ago ga member states, okukuuma independence ey'amawanga ago ga member states mu mukago guno. Kati ekyo bwe kyali bwe kivolaba nti OAU yo teyasobola, era bagamba teyasobola kubanga etuukiriza ebigendererwa eby'amawanga gano, bano the club of dictators ne batandika okweriisa enkuuli. Kati ye Gaddafi ekyo kye yatunuulira wano mu Sirte Declaration n'akikyusa, naga katuteekemu obuwaayiro ng'amawanga ga Africa gasobola n'okwekolamu ejje eryago ne gasobola okukuuma the sovereignty of member states. Yensonga lwaki olaba Lome Declaration yaliwo ne bateekawo n'eno Lusaka Declaration, Consultative Act of the African Union mwaka ogwa 2022 ne balyoka balangirira African Union wali mu Durban mu ggwanga mu ggwanga erya South Africa. Era jjukira bulungi nnyo yaliko president w'eggwanga erya South Africa Thabo Mbeki ye yasookera ddala okubeera chairman w'omukago guno ogwa African Union mu mwaka ogwo, kubanga mu kiseera ekyo ye yaliko era ye yasookera ddala ate okubeerako. So n'olwekyo yenjawulo eriwo wakati w'olukuŋŋaana olwo olwali mu Accra, Ghana mu 58 kwoteeka ate n'olukuŋŋaana olwo olwa forminga Organization of African Unity wali mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa. Duli olw'omu Accra ye yali meeting eyasooka ey'abakulembeze ab'amawanga gaali gaakafuna obwetwaze mu biseera ebyo. Ate eno mu Addis Ababa baali baforminga that unity eyo. Nauganda njagala okuba nga ate nkwanjulira bannaffe bano aba Mark Gas Nauganda toddamu kubonaabona na sigiri ng'ofumba bukozesa Mark Gas akekkereza ebitundu 53 ku buli 100 ku manda g'obadde okozesa ate ng'otaasizza n'obutonde bw'ensi. Mark Gas wa bbeeyi nsaamusaamu, muyonjo, tafuumuuka era akwanguyiza emirimu gyo. Mark Gas ali ku buzito bwa kilo 612 ne kilo 50, so nga ate okuddamu okujjuza oba refilling kwa bbeeyi nnungi ddala. Gwamwetaaze oba yeetaaga okujjuza basobola omukusanza wonna w'oli, bakubira bukubize ku ssimu zino wammanga n'obagamba neetaaga Mark Gas ya kilo njagala eno kilo 6 oba 12 oba ya 50. Ne bamukusanza wonna w'oli ng'oli wako otudde. Kuba ku 0759 8 44 76 0759 8 44 76 ojja kubanga osobola okufuna bannaffe aba Mark Gas oba kozesa 0771 882 64 54 0771 882 64 54 be bannaffe ate aba Mark Gas.
Haji Sebanachita Hakim awamu ne Haji Haddad Sebalu babika mwannyinaabwe Lamlat Nabemba agenda kuziikibwa olunaku olwaleero ku ssaawa 10 ez'olweggulo babikidde abooluganda abakona b'emikwano buli awulidde ategeeze munne. Haji Sebanachita Hakim ne Haji Haddad Sebalu be babise nga babika mwannyinaabwe Lamlat Nabemba agenda okuba nga aziikibwa olunaku olwaleero. Essaawa zigenda kubeera ate 10 ez'olweggulo. Bannaffe aba Uma Consults and Contractors Limited bano bakafuluma okutunda n'okugula ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bagamba nti kati basaba okulidde ekipya ye estate etuumiddwa Mutungo Butabika Estate ng'eri Mutungo Butabika Nakawa Division wano mu Kampala eriraanye oba eri kumpi ne Royal Palm Estate. Balina ettaka 45 n'okudda waggulu. Estate yene erimu omuzikiti, erimu supermarket, erimu essomero, erimu eddwaliro, amakubo merule bulungi ddala ate ng'ettaka balitunda ku bbeeyi ya nseko buseko. Okumanya ebisingawo batuukirire wali ku ofiisi zaabwe awo Ekireka Kamuli ku Koa boda stage oba bakubire ku 0754 42 96 03 0754 42 96 03 oba 0788 33 61 04. Be bannaffe aba Uma Consults and Contractors Limited. Okay, naye kujjukiza ensiitano y'omwaka 2023 ne Paul FM okwewandiisa kw'abakontanyi kukyagenda mu maaso wano ku reception jangu ne shinyise emitwalo 2 gyokka. Tuwandiika abantu Ssekinnoomo ate tuwandiika abantu abajjidde mu company n'abajjidde mu group awamu bonna tubawandiika. N'olwekyo jangu wewandiise mu kiseera kino okusobola okumanya ebisingawo. Jangu wano ku Paul FM wano ku Tag Hotel obeere nga ate omanya ebisingawo naye gwe jangu buzina mitwalo 2 gyokka. Ebisigadde ku kasita wewandiisa ffe nga tukuwa instructions nga tukuwa program engeri gy'enaatambula buli kimu kyonna mu nsiitano y'omwaka 2023 etegekeddwa Paul FM kula ly'omuntu wa bulijjo. Okay, abakulembeze bano olunaku olwaleero batudde naye ensonga ki ze basimbyeko essira. Nakutegeezezza nti balina ensonga eziwera ddala ensonga 8 ze basinza okuba nga batunuulira ze bali mu kuteesaako olunaku olwaleero era ze bagenda okuyisizaako resolutions zaabwe. Ensonga esooka gye bali mu kuteesaako wali mu kibuga Ethiopia mu kibuga Addis Ababa mu ggwanga lya Ethiopia waliwo kye batuumya bolstering the AU's institutional capacity, okwongera okunyweza ate institutions oba ebitongole eby'omukago guno ogwa African Union. Omukago guno ogwa African Union gulina commissions ez'enjawulo oba institutions ez'enjawulo. Actually ndoza ziringa 8 bw'otunuulira. Waliwo akakiiko ka Peace and Security Commission, waliwo akakiiko aka Political Affairs. Peace and Security Commission ke kakiiko akakwasaganya ate ebyokwerinda, kakwasaganya emirembe mu mawanga ag'enjawulo. Ke kakiiko akalina okutuula gavumenti kakati eggwanga lino lyetaaga okuweerezaamu amagye amakuumaddembe ag'omukago gwa Africa tugende tubayambeko n'ebirala ebiringa ebyo. Ke kakiiko ako Peace and Security Commission. Waliwo akakiiko aka Political Affairs akakwasaganya ensonga z'ebyobufuzi. Wabeerawo ensonga embeera yonna ebaluseewo mu ggwanga naye nga yeesigamye ku byabufuzi. Akakiiko ako weekali. Ebitaali eri mu Organization of African Unity, Trade and Industry, eyo commission nayo weeri mu mukago guno gwa African Union. Infrastructure and Energy, eyo nayo commission weeri mweri. Social Affairs nayo mweri. Rural Economy and Agriculture, eyo nayo mweri. Human Resources, Science and Technology ne Economic Affairs Commission, zezo commissions eziri mu mukago guno ogwa African Union. Kati ebimu ku bye bali mu kuteesaako olunaku olwaleero kwe kulaba butya bwe bagenda okunyweza institutions zino zirina capacity ky'okukola ku nsonga za Africa ezigenda mu maaso mu mawanga aga Africa. Biki ebibaziyiza okubeera nga basobola okutuukiriza emirimu gyabwe.
kati bw'otunulira akakiiko nga ka peace and security, insecurity yeeyongedde mu mawanga ga Africa. Bw'otunulira eri mu West Africa, gendako mu Northern Africa, ne mu Central mawanga agasinga obungi, ne mu Eastern insecurity yeeyongedde. Kiki akakiiko kano kikatannaba kukola okulabika nti kasobola okuyambako? Amawanga mangi tegali mu peace, tegali mu mirembe, abantu bali mu kubonyaabonyezebwa, eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa, naye nga akakiiko kano weekali akakwasaganya omulimu ogwo ogw'okulaba nti to ensure nti there is peace and stability in African countries, in all member states. Naye ate olaba nti mu mawanga agasinga obungi kiri opposite. Kati bye bimu bye bali mu kuteesaako y'ensonga eyo, bolstering the AU's institutional capacity, nti obukiiko buno oba institutions zino eza African Union zibeere nga zikola, zibeere nga zitambula. Political affairs, akakiiko ako kakola kati emirimu gyako. Tulaba olwaleero Africa erina ekizibu ekya the decline in democracy. Democratic dispensation eyongedde okubanga ekkira ddala wansi. Peaceful transfer of power, okukyusakyusa obuyinza nga tukuta mu ngeri y'emirembe kweyongedde okusereba mu Africa, mawanga ga Africa, and moreover member states as African Union. Naye nga commission eno weri ekola ku political affairs, there is an increased constitutional coup in African states. Kutebeera ku government yokka nti okuwamba obuyinza ne mujjako government yebaddeko. Abakulembeze bennyini abali mu buyinza be bawamba constitution. Ne wesanga ng'omukulembeze akwata constitution n'agikuutiza nga bw'ayagala n'ateekamu obuwaayiro obumufevalinga ye nga tebufevalinga si kufevalinga bantu bakulembera naye ye nga ye bwe obumufevalinga. Naye nga commission nga zino zonna weeziri era zaateekebwawo. Kyeva olaba nti amawanga agamu gaabyekyanjiramu. Wali mu myaka egy'ekinaana ne bagamba twatandikawo omukago gwa African Union, nierengera we have a club of dictators. Tebaagala kuva mu buyinza. Amawanga gaabwe olwamala okufuna obwetwaze okuva lwe baalinya mu buyinza tebaagala kuvaamu. Saate kye twali twagala okubeera independent nti wabeerawo transfer of power. Ono kajja afuga emyaka 5 oba emyaka 10 oba emyaka emeka, aveewo n'omulala gye atambuse eggwanga. Naye nga amawanga agamu okuva mu mwaka ogwa 1905 gye gaafuna obwetwaze 52 mpaka mu 8 abakulembeze balemedde mu ntebe. Amawanga agamu kwe kutandika okubivaamu ne bagamba African Union OAU tekoze kimala era tetugasa tetuyamba. Gwe baava ne bajjayo amaloboozi ag'okutandikawo ate African Union. Olw'okubeera nti bino byonna byaliwo bigenda mu maaso naye ng'obukiiko buno weebuli naye nga tebuyamba bafirika mu mbeera eyo. Tukyagenda mu maaso, alipoota namutayiika oli 17 akatonyeze 9 Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Bwe tutyo bwe tukyatambula mpola mpola tukuba tooki mu mukago guno okubeera nti ate tulaba engeri ebintu gye bitambula. Olunaku olwaleero batudde era bali mu nteeseganya, bali mu kuteeseganya naye ensonga ze batunulidde zino 8 zembadde mmenyaamenya wali. Ensonga esooka eri okulaba nti institutions zino ziweebwa amaanyi okulaba nti zongera okuweereza Abafirika, naye kuba buli kintu ekigwawo mu Africa kirina akakiiko oba institution eri wansi w'omukago guno gwa African Union under the declaration. Kiina we kigwa akakiiko kekigwamu kandi badde kakwasaganya ate omulimu ogwo tulaba ebikolwa ebyokulinyirira eddembe ly'obuntu, ebikolwa ebyokuwambazi gavumenti. Lwaki byeyongedde nnyo mu Africa? Kubanga olunaku olwaleero ojja kulaba nti n'amawanga okuli actually Burkina Faso bagiwumuza mu mukago guno gye buvuddeko. Mali bagiwumuza mu mukago guno gye buvuddeko. Chad tebagiwumuza. Chad tebagiwumuza, bagirekamu mu mukago guno. Ani omulago bawumuza yali Guinea Syria wa Dumbuya ne babawumuza mu mukago guno.
Chad ndoza bagiwa gyali emyezi 8 gye baawa omuvubuka oyo Mahamat mutabani w'omugenzi Idris Deby okubeera nga amaze okutegeka okulonda okw'abantu ng'obuyinza buzzeeyo mu mikono gy'abantu ate aba bulijjo. Ekyo kyekyamanyi ennyo kye baakola. Era abakulembeze owa Burkina Faso, owa Mali, owa Guinea bagenze mukago guno ogenda okuteekayo plea oba okugenda okuteekayo okuddamu okusaba kwabwe bagibweko ekikoligo kye baateekebwako omukago guno ogwa African Union olw'ekiwamba buyinza ekyaliyo. Ne Sudan bagigobamukko naye bagiwumuzaamuko neyo mumambuka nga bamaze okumamulako Omar Bashir ne bagiwumuzaamu olw'akakiiko ako akabannamagye akateekebwako okubeera nga ate kakulembera eggwanga eryo. Ensonga bwezityo. Ensonga ey'okubiri gye batunuulidde ennyo eya steering diplomacy in the Central African Republic. Olunaku olwaleero erimu ku mawanga agakyasinze okubeeramu obutabanguko ly'eggwanga lino erya Central African Republic likyagaanidde ddala okuba nga ate litereera okulwanagana kukyagenda mu maaso wakati w'ebiwayi eby'enjawulo kwoteeka n'amagye aga gavumenti ng'ajjukira nti amagye gano aga gavumenti gawagirwa amagye g'eggwanga erya Russia era Abarussia gye bali munda mu ggwanga erya Central African Republic kwoteeka n'amagye ga Rwanda nayo erinayo amagye agali mu kulwanagana. Kati okulwanagana wakati w'ebibinja eby'amaanyi ebyabamukwata mundu kwoteeka ne bano bakomando Abarussia wamu n'amagye g'eggwanga erya Rwanda nga bali wamu n'amagye g'eggwanga erya Central African Republic. Okulwanagana okwo abantu aba bulijjo be bakufiiramu kati beesanga nga bali wakati mu crossfire era abantu bangi bafa mu ggwanga erya Central African Republic. Jjukira nti President Faustin Touadera yakulembera eggwanga eryo yavaayo n'akyusakyusa mu ssemateeka kati ng'ayagala okubeera naye ng'ayagala ekisanja ekirala ekyokusatu yakyusakyusa mu ssemateeka. Jjukira nti ekisanja kye kiggwako 2025 kati n'akwata ssemateeka kyekiri kyeŋŋambye constitutional coup. Eggwanga liremeddemu okulwanagana naye ate omukulembeze aliko ali mu kukwata constitution ali mu kugikyusakyusa yeeyongera ekisanja for his own benefit ye nga ye, not the benefit of the citizens nga bannansi ba Central African Republic. Kati awo olaba nti okulwanagana okweyongeredde okubeera okunene nnyo era yemu ku nsonga gye bali mu kuteesaako tusobodde tutya okuzza emirembe mu ggwanga erya Central African Republic. Tusobodde tutya okubeera nti tumalawo okulwanagana okw'amaanyi ennyo. Central African Republic eno yamalako emyaka 10 nga bali mu kulwana okw'amaanyi ennyo. Mu 2013 abayeekera bano abasereka nga basinga kukolebwa bibiina eby'abayisiraamu munda mu ggwanga eryo. Mujjukira bulungi nnyo bamamulako gavumenti ya President yaliko Francois Bozize yali akulembera eggwanga lino erya Central African Republic mu mwaka ogwa 2023. Kino ne bateekawo enteeseganya ez'amangu ez'enjawulo kubanga ebibiina ebyali birwanagana byali 14 mu kiseera ekyo. Byali 14 nga otaddeko na kino ekya sereka kati nga balina okutuula wansi bagabana obuyinza babeere nga ate basobola okumalawo okulwanagana ate okwali munda mu ggwanga eryo erya Central African Republic. Bateesa nti mu mwaka ogwa 2000 ate mu 2020 mu mwaka guno 2020 babadde n'okulonda. Francois Bozize yabadde akomyewo naye kooti n'emugaana okuddamu okwesimbawo oluvannyuma lw'okumusanga nti y'omu ku abo abaalinga bafueling oba nga bakuma omuliro mu kulwanagana okwaliyo ekyamuviirako okubanga bamujja mu buyinza. Bw'atyo Pulezidenti Touadera n'awangula okulonda okw'omu ggwanga eryo naye nakati bikyaganye tebiteredde era abakulembeze bano aba African Union y'emu ku nsonga gye bali mu kwogerako nate olunaku olwaleero n'okubaganyako ebirowoozo okulaba butya bayinza okuyambako eggwanga lino okubanga litereera. N'ensonga ya Chad y'ebyokusatu y'emu ku gye bali mu kwogerako okulaba Chad ekoze etya transition okudda mu bukulembeze okudda mu bannansi. Oluvannyuma jjukira nti yali akulembera eggwanga eryo Idris Deby Itno yattibwa mu mwaka gwali gwa 2021 mu mwezi ogwokusatu gwali gwa kuna
mu kulwanagana okw'amaanyi okwaliyo nattibwa n'akubwa amasasi ku front line. Kaakati mutabani we Mahamat najja n'atwala ate obuyinza. Kati baagala wabeerewo peaceful transition of power eve mu mikono egy'omulenzi ono, obuyinza bugende eri basivilian nga bagamba nti tebagala Chad eno obukulembeze obufuuke bwa dynastic rule, nti olw'okuba taata yavaawo kati mutabani yalina okukulembera ate eggwanga eryo. Kati yensonga era gye bali mu kuteesaako olunaku olwo. Kivula abantu omuvubuka ono Mahamat bamuyise gyali mu lukuŋŋaana luno okulaba butya okwanjulira African Union kiki kye ateeseteesa atya okubeera nti akola that transition okuva mu military rule obuyinza okudda mu mikono ate egy'abantu aba bulijjo. Ensonga ya Congo eyo nayo eri ku mwanjo. Ensonga ey'okuna gye bali mu kuteesaako mu ggwanga eryo mu lukuŋŋaana olwo, ensonga eya Congo bayekera bano aba M23 obunkenke obuliwo wakati wa Congo kwoteeka n'eggwanga erya Democratic Republic of Rwanda. Yes, Rwanda kwoteeka n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo we baagala okwekuba yemu ku nsonga eri, era abakulembeze b'amawanga ago bombi gye bali butereevu owa Congo kwoteeka n'owaggwanga erya Rwanda. Ensonga ya Ethiopia eyo nayo bagitadde ku lukalala, y'ensonga ey'okutaano gye bali mu kwogerako olunaku olwaleero. Okulwanagana, jjukira nti waliyo okulwanagana mu bitundu ebyeri Tigray kwoteeka n'okuba nti Ssaabaminisita w'eggwanga eryo Abiy Ahmed akyalemeddwa okuba nga atebenkeza eggwanga ebitundu ebyo bye Tigray. Bannaffe aba Tigray People's Liberation Front ejjukira nti bateeka emikono ku ndagaano okusiriikiriza mu kulwana mu lukuŋŋaano olwali wali mu lukuŋŋaano olwategekebwa wali mu kibuga Pretoria mu ggwanga erya South Africa. Naye n'okutuusa olunaku olwaleero okulwanagana kukyaliyo, wakyaliyo bingi nnyo ebirumira mu ggwanga eryo. Ate Abiy Ahmed atandise okutunuulirwa ng'omuntu naye atandise okuba nga yeetaba mu bikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino lya Ethiopia. Kati eyo ensonga nayo eri mu kwogerwako. N'ensonga endala etunuuliddwa gye bali mu kwogerako munda mu ggwanga mu lukuŋŋaana luno olunaku olwaleero y'ensonga y'eggwanga erya Libya. Eyo nayo eri ku mwanju gye bali mu kwogerako okulaba Libya butya bwegenda okuba nga ate eddamu okubeeramu obukulembeze obutambulira wansi w'enkola eya demokrasiya, okweyawulayawulamu kw'abakulembeze mu ggwanga eryo ne bateekawo gavumenti esoba mu emu eno Benghazi Tripoli tebakwatagana n'abali Benghazi. Kaakati awo yemu ku nsonga gye bali mu kwogerako mu lukuŋŋaana olwo. Ensonga y'e Sudan nayo negotiations eziriyo ez'okulabika nti eggwanga eryo lidda obukulembeze budda mu mikono gy'abantu ba bulijjo, eyo nayo yateereddwa ku lukalala. Zezo ensonga 8 African Union ey'omulundi guno oba olukuŋŋaana luno olw'omulundi guno ze bali mu kuba nga ate boogerako olunaku olwaleero okuzisalira amagezi. However, nagambye nti ensonga ezo zonna zize zibeerawo okuviira ddala emabega, naye nga bwesanga nti African Union ebadde intervention nga ntono nnyo oba oliawo n'obutabaawo ebintu bino ebimu okubeerawo nti oba oliawo byandibadde tebiriiwo nga tebiringa nga bwe biri olwaleero. Twandibadde tetukyafuna bakulembeze balemera mu buyinza mu Africa. Twandibadde tetukyafuna bakulembeze abatawa ssemateeka kitiibwa mu Africa. Singa African Union eno ebadde eri active ate ng'eri aggressive mu kuaddressinga issues ezikwata ku ssemazinga wa Africa okusinziira ku buwaayiro oba articles eziri mu declaration eno yateekebwako emikono abakulembeze 55 bonna ab'amawanga aga Africa. Naye weesanga nti ebintu bingi nnyo ebiriwo nga bitambula, naye nga weebuuza African Union ekola ki? Ekola ki? Kale bw'oba olinawo ensonga oyagala tuwayeemu oba olinawo ensonga gye weetaaga okwongera okumanya oba ekibuuzo kyonna osobola okuyita ku 0759 1079 not 0759 1079 00 yessimu kw'osobola okuba nga ate oyita ne tuba nga tuwayaamu oba olina ekibuuzo ky'oyagala okwongera okumanya ku mukago guno n'ebirala ebiringa ebyo. Halo. Kale sebo. Alex Machindye. Akade ensonga zonna
bakutteko 8 naye Uganda nga titunuuliddwa. Okay. Uganda tuli mu dictatorship naye simanyi ku lwaki tebagitunuulira. Uganda ffe tusinga okubeera obubi mu butuufu, ensonga eyo naye bandigirabyemu. Okay. Balipuweereza Ssebo. Kale Ssebo. Okay, Uganda tetunuuliddwa era teteereddwa ku mwanjo ogw'ensonga. However, tebaba bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu zibeera inclusive. Ziba zizingiramu amawanga ag'enjawulo, amawanga mangi basingolingayo amawanga agali obubi. Kati nga bw'olaba ensonga y'e Congo, ensonga y'e Chad, ensonga y'e Central African Republic, ensonga ya Libya, ge mawanga ge basingolinga ge bajjayo ng'embeera kugamba embeera mbi nnyo ekigenze ewala. However, oyinza okulaba nti eyaga amawanga ate gali bubi nnyo naye ate ng'eno ge balese emabega ge batatunuulidde ge gasinga okuba obubi. Kubanga obwaddi gali ge batunuulidde tebagatunuulidde because of dictatorship. Naye one of the problems and one of the challenges of the African continent is dictatorship. Kivolaba ne mu kinaana Omukago bali baagukuba. Abakulembeze amu abaalimu ak'obuntu ne bagamba n'Abafirika bennyini nga beemulugunya Omukago weeguli. But what is your work? Nga tutambulira mu under dictatorship. Abasajja beekozeemu ne club of dictators. Kati Omukago gutuyamba kiguveewo. Hello. Hello. Yes, Ssebo. Osibeta mukulu Tumba. Nsibye bulungi Ssebo. Ogamba oti. Kimbadde mbuuza kati nga olaba UN wefining America. Kati ate African Union nsi ki ezitaddemu emmesene n'ogamba kale badde byagemeddwa eno yeebeerawo. Kibuuzo mukama wange. Okay, that's a very good question. Amawanga agasinga okubanga gavujjirira Omukago guno oba amawanga goyinza okugamba nti amawanga ga Africa kwe gasobola okwesigama nga bw'olaba nti butugenda e Bulaaya African UN ne bweba tennavaayo America esobola okukwasaganya ensonga nti ne bweba evuddeyo era abamu beesooka okwesigamako beesooka okukubira enduulu ye America, Bungereza n'abalala. Kakati bw'otunira mu Africa, Libya eno yali ewaniridde nnyo Omukago guno ogwa African Union. Gaddafi yali akola kyamaanyi nnyo okulaba nti awanirira Omukago guno. Era ng'olaba nti Gaddafi bw'aboggola n'agaana naye oli lwaki temumugambako ng'Omukago guvaayo. Kwoteeka eggwanga erya South Africa nalyo liwaniridde nnyo Omukago guno. Gamu ku mawanga goyinza okugamba ag'amaanyiko. Kyeva olaba nti peace talks ezisinga obungi zibeera nnyo mu mawanga ng'ago nga South Africa. Bahandulinga nnyo peace talks ezifaananako bwe zityo kubanga balina eddoboozi ddene nnyo mu Mukago guno gwa African Union. Eddoboozi ddene nnyo. However, tebannaba kubeera nnyo aggressive nga bw'olaba mu mawanga gali nti European Union basobola n'okuteekako sanctions ng'olina ekintu kyonna ky'okoze, ensobi yonna gy'okoze ng'ate oli memba waabwe ne bakuteekako sanctions ate ne zikola era ne zikukosa n'owanika wekka n'ogamba ankitadde. Kyevula mu mawanga ga Bulaaya kizibu nnyo oli okukwata ssemateeka n'atandika kumutigatiganga bw'ayagala kuba bannansi olunaavayo ne boogerako ne bayisaamu amaloboozi ng'eno European Union etandika okusindikira ba delegates. What are you doing? Biki by'oyisaamu abantu? Tugenda kukussaako sanction, tugenda kukussaako kino. Remember you signed. Oli under that charter. Kati kiba kikkakatako. So, yivalaba nti egyo emikago giruma gy'amaanyi. Hello. Kale Ssebo. Iye Ssebo Walusimbi Samuel Mpereero. Ekibuuzo kyange kiri nga bwe tusaba East Africa ebeera n'obukulembeze after some time n'owulira nti Kagame, n'owulira nti Nkurunziza, n'owulira nti Museveni, then Africa eyawamu obukulembeze bwayo buli butya. Pulezidenti owanzeemu yabeera akulembera Omukago ogwo beegasa oba wabeerawo delegate ey'enjawulo omugenda okukulembera olukiiko luno.
so era bwe lubanga lulondeddwa bo ng'aba abantu tebalina stigma okuba nti okulugundi bwe tunaamugamba ku nsonga bweti ne bweti ng'alina influence nnene tetubeera affected olw'ensonga ezaffe ng'abantu babulimu asobola otunuulira ensi n'engeri gyagala okitambuzaamu nekuleetera okutya okwogera ku eyo ensi endala senga njogera ku nsi bweti tugeze gavumenti ntwa ensonga ozikutte bubi tekigenda kuafectinga nsi yange n'obukulembeze bwange so kati gwe njagala otangaazibwamu nti nsi ebeera ekulembera omukule olukiiko olwo oba balonda delegate nti bamugenda okukulembera kale sebo neyanze kakati African Union eno erina gye tuyita the Assembly of the African Union. The Assembly of the African Union yeyo etuulako abakulembeze ng'abakulembeze ba president. Assembly yekolebwa ba president bonna, era assembly eyo ebeera ekulemberwa chairman. Kati assembly eyo yekulembera omukago ogwa African Union, yekolagana era ke kakiiko kali aka High Commission, AU High Commission. Kati chairman owa assembly eyo mu kiseera ekyo yaba akulembera omukago ogwa African Union. Kati nga bwolaba nti abaddeko kubanga bagenda bakola rotation, bagenda beetolooza amawanga gonna ag'enjawulo. Ono president wa Senegal Macky Sall yabaddeko. Kati olwaleero oluvannyuma lwa assembly nge ekomekerezebwa agenda ku handing over, agenda kutukuwayo obuyinza, agenda okulembera omukago gono. Kati ye Azar Ousmane ye president w'eggwanga erya Comoros, kawanga kali eyo ku bizinga katonotono naye kawanga kalungi, kalimu abantu 900 tebawera nakakadde population yaabwe yonna. Kati oyo president Azar Ousmane yakulembera eggwanga erya Comoros. Kati gwe bagenda okukwasa obuyinza, yagenda okubanga yakulembera ye ssentebe ye chairman w'omukago ogwa African Union, kuba yakulembera yabeera chairman owa General Assembly eri ekolebwa abakulembeze bonna awamu muganda wange. Ekirala nti kyoyogedde bakikozesa nnyo nti kubolaba bayagalanga nnyo n'okugambako ku Gaddafi, naye nga Gaddafi influence gyalina mu mukago gwa African Union okuvayo okumwanganga omunenye olina okubanga wenywezezza. Omusajja yafaina y'omu ku ba biggest financiers ab'omukago, yaguteekamu ssente, yagwogerera, ate gwogenda otandika omunenya. Kivalaba nti waliwo ebintu bye yakolanga nga tewaliwo omuntu amugambako. N'abakulembeze abalala bangi abazze bakola ebintu bye bakola nga oba oliawo wandisuubidde nti bandigambiddwako naye ne wotabaawo abanyega. Kati ekyo kyekireetawo nti mu African Union erinamu ba big boys abo, kyokka ate nga be basinga okubanga bakola ebyo ebiri against ne objectives ezatandikibwawo ezesigamizibwako omukago guno gwa African Union. Yensonga lwaki tebabagambako. Abasajja Robert Gabriel Mugabe mulaba ebintu bye yakolanga, naye olwokuba nti yali big boy mu African Union nga buli omu azinga emikono tewali amugambako. N'abakulembeze abalala bangi n'okutuusa olunaku olwaleero weebali. Hello. Kale sebo. Nze bampirina Kanaana sinzidde wano ku Nasarodi. Ye sebo. Ensonga njiwuliriza bulungi we bali kusomesa ggwanga. Amiina sebo. Naye nze okusinziira ku ndaba yange y'ebintu ba big boys abo tebali mu Africa mwokka naye bw'oba otunuulidde nti bw'otunuuliranga America ffenna gye tutunuuliranga ensi oba oliawo ekulembedde democracy, naye erina ebintu bingi byekola, naye ensi nnyingi zibiraba naye nga zitojigambako kubanga ye big boy mu society eyo. That's true. Kati ndaba nga ffe ng'Abafrika engeri gye tuli nti eva tubeera tukoppa bukopi tugoberera bugoberezi kigaali, tutunuulira abantu abo bye bakola naffe bye tulina okutambulirako okutegeera.
ntunuulira nga ndaba nti oba oliawo Africa yali erina ekintu kyeyinza okukola obutalumba Gaddafi obutalumba nsi ya Libya kugikola nga bwe baagikola kituufu naye ffenna twatuuka butunuzi n'abalinamu embavu beekweka wansi wa kitanda kubanga Amerika enendaba etya nga nzijeeyo omutwe okusobola okugiwakanya ebintu ne bitambula nga bwe byatambula. Ekibuuzo kyange kiri nti mmanyi nti mu Africa mulimu ensi ez'amaanyi ezisinga ku zimu ku nsi z'abazungu. Waliwo ensi mu Africa esobola okuvaamu n'egenda ekola obulumbaganyi ku nsi y'abazungu yonna abazungu ne bazingira emikono ng'Abafirika bwe twakola. Weebale kutuweereza bwe tuli tutumbudde Nasarodi ekuwuliriza. Neyanze ekyo tekisoboka muganda wange. Tewaliwo ensi ya Africa esobola kuvaayo n'erumba sovereignty y'ensi y'abazungu. Abazungu ne basigala nga bazinze emikono. Bo mugundi zaabwe mu declarations zaabwe ze bakola bateekamu akawaayiro nti singa omu ku bannaffe aba akoleddwako obulumbaganyi ne buba nga tebuli confrontation ti ne bw'olumbagana ensi y'abazungu nga totaddewo confrontation attack oba kubagana lutalo naye n'obalumba tactically n'obalumba mu bya trade n'obalumba mu byaki bana abalala bateeka okukolako ogundi. Bo mu declarations zaabwe bateekamu akawaayiro ako aka munno mukabi ye munno ddala. Fata Africa kye tutakola kye tutalina. Bw'otunuulira omukago gwa NATO bawagikamu article ey'okutaano eyo yeekukubya ne bw'okasuka omuzinga ne bweguba tegukubye wadde akamyu mu Poland wabula ne gulabwako bulabwa nga gwasaze kilometers 2 ne guyingira mu airspace ya Poland. Missile eyo nti Russia yagikasuse nga NATO esituka ejjayo kalika article 5 nti memba munnaffe kasita abeerako ataaka yonna tusitukira wamu nga amawanga gonna agakola omukago ogwa NATO ne tulumba okutaasa the sovereignty eya memba oyo. Kati bo tebasobola kutuula tebasobola kusirika ne oba tokoze direct confrontation. Ekirala yes ba big boys gye bali bangi mu mikago gyonna era kivolaba America olwaleero bakwata abantu ne koti y'ensi yonna ne bavunaana emisango egya kalintalo n'okulinnyira eddembe ly'obuntu nga tewali asobola kukwata ku George Bush eyakomandinga attack ey'okulumba Saddam Hussein ne bamukuba ne bamussa ku ttaka ne batakoma okwo ne bamuwagika n'omuguwa ne bamutuga naye ne bakwata omukulembeze ne bagamba tumuvunaana kutta bantu 3 yalagira okutta abantu 3 ng'ali mu ntebe. Kooti y'ensi yonna n'etandika omuvunaana ng'ono abantu abatamanyiddwa na muwendo be battibwa mu Iraq including the president nga naye attiddwa ne George Bush nga tewali ayinza mugambako because he is a big boy naye ng'omusanga ali mu NATO nga ne NATO ginne banne tebasobola mugambako. So ezo gundi gye ziri lwokuba nti ba big boys bakozesa oba big boy ne badefendinga bannaabwe. Fate mu Africa kye tutalina nti big boy tasobola kudefendinga banne. South Africa yandizinze mikono nga gundi nga America eri ku Gaddafi etulugunye egunda. Amawanga mangi Nigeria, look at Nigeria ewayo ne amaje ku peace keeping missions mu mawanga ag'enjawulo nga tosobola kugenda n'olwanirira big boy muno. Twazinga mikono tuti omusajja ne basooka bamusaanyaawo ng'ensi eraba. However much nti oba alina ensobizi yali akoze yes but he was an African. Bo kye basooka okutunuulira kati singa kooti y'ensi yonna yagezaako olunaku olwo negamba tusamoninga George Bush jangu otubuulire emisango egya kalintalo gye wakola mu ggwanga erya Iraq nga tannaba kubaako kyayogera. Wandiwulidde Abangereza bwe bakuyiikira, Abafalansa bwe bakuyiikira, Abapoland bwe bakuyiikira, bonna nga oli tannaba kubaako kyanyega. You want to cause chaos on our member state? No. So ekyo kye tulina okuyiga ng'Abafirika naffe ne tumanya nti obwannaggwano bwaffe mu Africa tubulwanirize tubukozesa okulwanirira Abafirika bannaffe tusobole okuzimba that